Ya bas. Ya bas. Mujje tuyiseewo ko obubaka buno mangu nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwenna abeyongedde okwekuumira ku the updates online page. Mwebale kujja amacha g'olwaleero akawungezi k'olwaleero oba oli mu America, amacha g'olwaleero oba oli UK okitegere kubanga muganda waffe Sserunkuuma yabadde ku lubimbi nga babataskiins okulima. Oyingira mu Komera ge Uganda, makomera ge Uganda basooka nakukebera nti oba oyina complication yonna, oba bleedinga, oba oyinamu internal bleeding, oba oyinamu ekizibu kyonna, oba omukono gukuluma oba ki, panda gaali nyenyi mote. Mwenna mu panda gaali ku makya tuyingie mu situni tugende mu nsiko tulime. That is been ongoing mu Uganda yonna, makomera ge Uganda gonna. Ninga abasajja babiri ba benefitinga. Oyo bayine ni byabasajja. Kati komoredi wa umubuka twakamulaba juzi wano yali ali ku live video just a few weeks ago. Right now he's reported dead. Okitegere bana abasajja, this is intended eno genocide. This is a silent genocide in Uganda. This is a silent murder in Uganda that is taking place in our country. Bana Uganda tusigaze ennaku 2 kubanga sawa zine Kampala lwa Monday. That means tusigaze lwa 2 na lwa 3 okujja ko dictator. Kola kyonna ekisoboka. Naye Museveni wane dizentebe yagenda tunyiga. Agenda kunyiga bajjajja baffe. Agenda kunyiga bako baffe. Museveni agenda kunyiga baganda baffe. Museveni agenda kunyiga bannyina ffe. Museveni agenda kusqueezinga banna Uganda. Kubanga eno ye election Museveni Yafiridde mu challenge jatafunangako. Dictator afunye challenge mu kaluka no jatalabangako. Kubanga buli kimu kirimu exposing. Imagine omuntu kitegeza, you didn't even respect someone's human rights. Omuteka mu custody ate omujjayo tano omukukusa n'omulimisa. Kiriwa in the constitution nti omuntu asibwa mu Komera lya Uganda ino okukusibwa atikibwa ku kirole atwalibwe mu nnimiro alime. Omuntu omuba mumaze okwasesinga their health oba muteekako obutesi ku kikabanga limbo agende mu nnimiro alime. This must end immediately. Bino bikoma lwakuna mu Uganda ndaba. Kubanga enkya bagenda ku arrestinga mutabanyiwo. Enkya bagenda ku arrestinga bulaza wo. Enkya bagenda ku arrestinga mukowo. And they will die in the same manner because these people don't care. I have told you days and days whenever I come here on live video that no life matter in Uganda. No life whatsoever. In Uganda obulamu tebulina makulu. We die stupidly. In Uganda we die stupidly. Tufe ekisirwe esemba yokuba ekisirwe nyenyenyenye. Museveni netumala tumudize gwange netwemamaza. Museveni natukangakanga n'abajasi netwemamaza. Museveni agenda tufuga ngate bwatutta. Because kati this should be spoken out freely. If you're letting our people die like cockroaches, abantu bafanga biyenje Uganda. Bana Uganda tibuhaburwa ayina akabadika agalo okuleeta omusajja oyo kaakano. Byabakama yagambye mu press brief ye, mumpulize bulungi nsharingira video eno buli atuuka. Bana abasajja batuyita basiru nnyo. Bana abasajja balaba generation nti bagitegeera. This generation has gone through so many things. Byabakama yagambye nti polling station inaabiranga kaakavuyo. Mumfune bulungi. Byabakama yagambye nti polling station inaabanga kaakavuyo. Obubulu bagenda busazaamu. Oya ku electoral commission
nti buli polling station inabanga akavuyo obulu bagenda busa zamu tamaze kwasesinga tamaze na kubuuza ani agenda okuleta obuvuyo obwo ku polling station kati obuvuyo babuleeta intentionally nga baagala obulu obusazibwemu kubanga president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda kukumba bukukumbi Uganda n'omuntu ataloota nkonga alonze naye yafunye akakonga agenda kulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omuntu abadde agamba nze ya politics tebinkwatako naye ali so passionate about Uganda. That is what Robert Kyagulanyi Ssentamu created in the first place when he joined this game. Kana akazanyo yasoka n'asoma amateeka gaako. Rule number 1, get the citizens involved in their affairs. Kyovula from day one yatugamba mufune endagamuntu. Mu 2016 twalonda naye nga abavubuka bambali eri mu zibbeeti zaabwe. Mu 2016 twakuba akalunga abavubuka bali mu bbeeti. Kuno omuvubuka yennyini yagenda ku polling station n'agamba mu mpaka konge kange ngenda kulonda. Ekyo president yasoka n'akitutuusa n'atugamba the citizens must participate in the affairs of their country. Yagamba this is a serious business to be left for only politicians. Kati Museveni tamanyi bululu bw'abavubuka milioni 12 n'ekitundu agenda bubba atya agenda bumanipulating atya as results agenda zikyusa atya takimanyi. Kati byabakama wagamba nti polling station eberako akavuyo obulu babusazaamu. This is their target. Museveni and his army and his police are planning to cause chaos intentionally ku polling stations ezo okustopping okulonda. Kanuke kabadi kababa abasajja bagala intentionally baveyo batandika causing a fracas at the polling station bakubekube tyagasi okulonda kukomaawo. Naye wenna alaba era asobola okutambuza ka video kano era asobola okubuulira muganda wo wabaawo fracas yonna ng'omujaasi asemberedde polling station wabaawo fracas yonna ng'omusirikale ayingidde mu perimeters za polling area mutandika okurecordinga because Museveni is intending to unleash mayhem on Ugandans on the polling day. Museveni is intending to cause chaos on the polling day. Recording omusirikale wayingira mu voting perimeters mutandiko kumu recording because their role is to be around, not to be inside the fenced perimeters where we are supposed to cast our ballots from. Kati omusirikale wayingira mu kifo ekyo mutandiko kumu recording because bagatandika kwekwasa abantu batandika obuzabuza abantu ebibuzo. Kati akantu kescalating nga katono nnyo ozekola ki maski yerwa lwaki bichi lwaki toyambadde sandals lwaki oyambadde ngatto lwaki toyambadde bana abasajja ke kabadi era in always babera bajja kukola akavuyo konna ba making sure nti bakubye tiyagas ku polling station. Robert Kyagulanyi Ssentamu jagenda okuwangula kennyo naye Museveni buli kyokola kyonna tukulaba. Museveni we are watching dictator. Uganda's dictator. Whatever you're planning, we are watching. Tukulaba. Era gamaje. Sawa zino Museveni a deploying ze mu Uganda yonna. Museveni a deploying ze ku bwalobo na mu Uganda. Naye nga bw'obalamu ebyali biri mu Uganda. The ratio y'abasirikale n'amagye ratio eri 5 to 100. Abasirikale batande basobola maintaining a population y'abantu 10. Tebatusobola. Ratio eri 5 to 100. Tebatusobola. Bino Museveni byalikanga kanga bukanzi. Basebo ne banya babanda bako online page, updates online page. Museveni byaliko alikanga kati strategy yo ku deploying amaje. Ayagala to keeping and panic. Tuberenga tutidde. Byabasajja yagambye
nti alina ekkomera ligenda mu abantu emitwalo 3 abantu emitwalo 3 obeera osibye bakawempe division bokka fact bakawempe south bokka abavubuka emitwalo 3 obeera osibye bakawempe south byabasajja bw'oba oyina ekkomera lyabavubuka emitwalo 3 kitegeeza ogenda siba half a constituency nze nkubuulira mbadde manyi ogenda kugamba nti oyina amakomera g'abavubuka milioni 12 last time bakubuzzano nga mukubye press briefing ne rocket mukanga abantu nugamba mbo oyina amakomera g'abantu mitwalo 3 nabadde manyi ogenda kugamba oyina amakomera g'abantu milioni 12 n'ekitundu abavubuka because Museveni tukimanyi ogenda kwerangirira Museveni you're going to announce yourself through byabakama atinga akaluka ogenda kabbaira banne mwegenze nyonga byabakama alangira mugatte buli percentage ajja kulangira ajja gatta 120% ayo kalangire Museveni toina jogenda kujja kalulu kubanga ne bwe tutalonda abavubuka ne bwe tugamba tuleme kulonda tugambe nti abakadde bababeera abalonda nabo tebajja kuwa kalulu abakadde ba constituting 5 abantu abali 44 years and above ba constituting 5 million the youths are 12.5 million that is 17.5 million abakadde tubaze nti abali ku 44 and above abali 5 million abavubuka abali 18 to 40 bali 12.5 million ate n'abakadde abasinga tebamuwagira abali from 44 and above tebamuwagira basinga kubanga balabye atrocities omusajja zaakoze okumala ebbanga ddene niwe tugamba ntumulekera abakadde bokka balonde tajja kawangula kati abavubuka be balonda Museveni the best thing to do kiriza oweyo obuyinza mu mirembe kubanga n'amagye gali kusaidi yaffe amagye jjukira gadimandi nze Museveni okukyusa okubongeza omusala for 10 years tabongeza ayongeza ba edit mwine ayongeza ba edit mwine awabya byabasajja na bayine before kubeera ngoli ayogera ya assistant commissioner era yayogera n'amakomera basebo ne banyabo we shouldn't regret Museveni ayiyama jega nokutuka ngakanga bana Uganda tutandiko panikinga katika mbabulireko importance of the ICC kansoke mbabulireko kano ka petition president wa Fed yakoze mu ICC dikiteta tukuponziza we are going to have the youngest president in Africa